ekiseera kino kyatuwadde okubeera nga tweyongerayo okugabana ku ky'okuyigako kyaffe ekikwatagana ne okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda oba okuteesa kwa Katonda kwakulinako mu bulamu buno. Tutambudde kati ekitundu kino tuli ku kya 16. Akati ebitundu 16 weebuuze gwe wakafunako bimeka? Naye bw'oba olina bye wazze nga obuukamu subscribinga, nyiga akapeesa aka subscribe otekemu all, ojja kufuna byonna nga bwe zibadde zitambula enjigiriza zaffe, ate era ne buli kitunaddamu okuyigiriza kijja kuva nga kijja ku ssimu yo. So nga ate obubaka buno bw'obeera nga gw'olaba nga bukugasizza, osobola obugabana n'omulala n'omusindikira. Tulina kaakati bw'oba ogenze ku YouTube channel yaffe, waliwo ate package erimu ebitundu 12 ebyasooka byonna nga biri wamu, osobola okubimuweereza omuntu omulundi gumu n'abeera nga tatawaana ye kugenda ku YouTube ng'abifunira awo. Kaakati tugenda mu maaso, luli twayiga ku kikwata nti buli omu ku ffe ateekeddwa okuzuula ekyo Katonda kye yateeseza obulamu bwe, kyalina okutuukiriza mu bulamu buno. Buli omu ku ffe kimugwanidde okukizuula. Ne siteepu esooka oba eddaala erisooka kwe kubeera nga omanya Mukama. Bw'omanya Mukama n'omuzuula, weezuula nga weezuula ki ky'oli mu Mukama Katonda. Kati siteepu ey'okubiri ey'okuzuula ekyo Mukama Katonda kye yateesa gy'oli oba kyategekedde obulamu bwo, kyayagala otuukirize, kwe kubeera nga olina omutima ogwagala okukola okuteesa kwa Katonda. Mu Lungereza twandikiyise willing heart, ng'omutima gwo gwagala. Omutima gwo nga tegwagala kukola Katonda kye yakuteeseza, bambi togenda kukizuula. Ogenda kukizuula ng'omutima gwo gwagala. Ate ebyawandiikibwa bituyigiriza bwe bityo. Mukama bw'ate bw'atulaga nti abo abalina omutima ogwagala okumanya ekyo Katonda kyalina ku lwabwe bakimanya. N'abo abalina omutima nga gwe tegubaagazisa kukimanya era bamaliriza nga tebasobodde kukimanya. Nja kutandikira ku kyawandiikibwa kye twasembako mulundi guli ogwayita nga Sulemaani nga Dawudi akuutira mutabani we Sulemaani ng'amugamba mu by'omumirembe ekisooka essula ya 28 n'olunyiriri lwa 9 ng'amugamba nti naawe Sulemaani mutabani wange, tegeera Katonda wa kitaawo, omuweerezenga n'omutima ogutuukiridde n'emmeeme esanyuka. Ebigambo ebyo, omutima ogutuukiridde n'emmeeme esanyuka, bitegeeza omutima ogwagala, ng'okola okwagala kwa Katonda okuva eri munda mu mutima gwo. Katonda ayagala okole okwagala kwe. Katonda ayagala okole okuteesa kwe, naye tayagala kukukaka bukasi. Tayagala akukake bukasi okukukola. Ayagala weeyagalire, okikole nga weeyagalidde. Ekyo Dawudi kye yali ategeeza mutabani we nti muweerezenga n'omutima ogutuukiridde era n'emmeeme esanyuka. Ebyawandiikibwa bitulaga ku kabaka omu yakola ekyo Katonda kye yali ayagala, naye ng'omutima gwe tegutuukiridde, amakulu nga gw'omutima gwe tegukyagala. Yamanya bumanyi nti kino Mukama kyayagala kankikole, ndowooza asanyuse Mukama, naye nga ye omutima gwe gwali tegukimwagazisa. Kati era Sulemaani, manya Dawudi mu kwongera okugamba Sulemaani yamugamba bw'ati nti kubanga Mukama akebera emitima gyonna era ategera okufumiitiriza kwonna okw'ebirowoozo. Katonda akebera emitima gyaffe n'amanya nti omutima guno gwagala, era ekyo kye gwagala n'aguyamba okukimanya, n'aguyamba okukitegeera. Kati n'ogwo ogweggaliddwawo eri okuteesa kwe n'okwagala kwe era nagwo agumanyi. Tugenda kusoma ku kabaka oyo tumulabe. Yakola ebyo Katonda bye yali ayagala, naye sina mutima
ogutuukiridde. Kabaka oyo bamuyita Amaziya. Mu by'omumirembe ekyokubiri essula 25 n'olunyiriri lwa 2. Sijja nnyo kugenda mu kugaziya naye kanjijeyo ekikwatagana n'omulamwa gwaffe by'omumirembe ekyokubiri essula 25 n'olunyiriri olw'okubiri. Wagamba nti n'akola ebyo byonna ebyali mu maaso ga Mukama ebigolokofu oba ebirungi, naye sina mutima ogwatuukirira. Yakola ebintu nga abantu baba babirabye nti ngakoze ebintu birungi, naye akebera emitima. Gwe twasomyeko wali nti yakebera emitima n'ebirowoozo. Ye n'agamba Amaziya, byokoze byo birungi naye tokoze na kwagala. Omutima gwo gubadde tegutuukiridde nga tegwagala. Ate kino kitubeerako ng'abantu. Senga abantu bamanya nti bw'okolera Mukama by'ayagala, akukolera buli ky'oyagala, omuntu asobola okukolera Mukama n'amukolera by'ayagala naye ng'ekigendererwa kya Mukama kumukolera naye by'ayagala. Era oluusi Mukama kyava takola nga bwe twandibadde twagala. Ti Mukama nenkukolera bino byonna naye gwe n'otankolera, amakulu wankolera nkukolere. Omutima, ekiri mu mutima, ono tumulabye Amaziya nti n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebigolokofu, naye sina mutima ogwatuukirira. Tulina okukola n'omutima nga gutuukiridde. Naye ngenda kulaga ekigambo kino nja kigaziya ekikwatagana ne omutima ogwagala. Ngenda kozesa ebigambo bya Mukama waffe bye yakozesa mbinnyonnyole. Mukama waffe Yesu Kristo mu Matayo essula ya 5 n'olunyiriri lwa 41 alina kyatuyigiriza nga kikwatagana ne willingness of heart, ti ng'omutima gwagala. Ebigambo bya Mukama waffe biga nti omuntu bw'akuwalirizanga okutambula naye mayiro emu, tambula naye n'ey'okubiri. Bw'akuwalirizanga okutambula naye mayiro emu, tambula naye n'ey'okubiri. Kati ngenda kukinnyonnyola ki Mukama waffe kye yali ayigiriza kikwatagana kino okuba nti omutima gwo gwagala, ti omutima gwo gwagala okukola ebya Mukama, olina omutima ogwagala. Yesu kye yali ayogerako abaali mu biseera bye baali bakimanyi bulungi nti mu biro ebyo nga tetunnaba kuba na gaali, tetunnaba kuba na pikipiki, tetunnabeera n'amamotoka oba embalaasi oba ennyonyi ezitambulaza obubaka. Abantu baatambulanga na bigere. Kaakati nga kabaka bw'aba alina obubaka bw'ayagala okusindika gya busindise, alina abo abatongole abateekebwawo abalina okuddusa obubaka bwa kabaka. Naye abantu abo oluusi baakowanga mu kwetikka obubaka kuba baatambulanga eŋŋendo nnyingi. Kati etteeka lyalinga ligamba nti omuntu oyo waba akooyedde wonna waddembe okugamba omulala n'amugamba netikiraako obubaka bwa kabaka tubutwale gye bulina okulaga. Nga bwe tulaba nti omusirikale Omuruumi yawaliriza Simooni ow'Ekuleene okwetikka omusalaba gwa Yesu nga Yesu gumuzitooweredde ne bafuna agumwetikirako. Akati ne mu kwetikka obubaka bwa kabaka bwe bityo bye byalinga nga oli bw'atendewererwa avunaanyizibwa buli munnansi yenna ng'olina etteeka likakatako okubeera nga omwetikirako n'otambula naye. Kati bw'wabanga mutambula yinza nti ojja kugenda nange mayiro emu neetikirako mayiro emu. Kati Yesu ng'agamba nti oli bw'akukakanga okutambula naye mayiro emu, yali ategeeza ekyo nga otuukiriza obuvunaanyizibwawo nga munnansi omutuufu okutambuza obubaka bwa kabaka butuuke gye bulina okutuuka. Ng'agamba kati bw'akuwalirizanga okutambula naye mayiro emu, gwe tambula naye n'ey'okubiri, okumulaga nti eri esoose enkoze ya tteeka naye n'omutima gwange gubadde gwagala okuweereza kabaka wange.
era olw'okuba gubadde gwagala yensonga lwaki kati ngenda kutambulayo ne mayiro endala nga yo yakyeyagalire nga seeri ey'etteeka ey'essalira naye kati ntambuddeyo yakyeyagalire kati ekyo mukama waffe yesu kristo kye yali atuyigiriza kubikwatagana n'omutima ogwagala nti bw'akugamba nti tambula mayiro emu n'otambula emu yokka tekimulaga oba okoze mu kwagala oba okoze mu kuwalirizibwa naye senga omala ey'emu gy'agambye nti tambula nange n'omwongerayo endala awo kiraga nti nno omutima gwo gubadde gukukwagazisa okubeera ng'okola ekyo kabaka kye yalagira. Kaakati omutima guno ogwagala kintu kikulu bw'onaabeera nga onaategeera Katonda kyalina ku lulwo. Omutima gwo gwagala bwe gubeera ng'omutima gwo gwagala Mukama ajja kukikubikkulira, ajja kukikulaga kubanga ye atunulira mitima n'amanya nti omuntu ono omutima gwe gumwagazisa. Kaakati ffe ng'abaana b'abantu tuli bwe tuti ffe tugamba Mukama njagala ondaga okwagala kwo nange nkukole. Sooka ondaga okwagala kwo, sooka ondaga ebyoyagala nkukolere ndyoke mbikole. Ne Mukama agamba nedda, sooka oyagale okubikola ndyoke mbikulage. Beera n'okwagala mu ggwe okw'okubituukiriza olwo nja nange kubikulaga. Ebya Mukama byo byewuunyisa nti bibeera bikontana n'ekyo ffensi kye tumanyi. Kiringa bwe tuli mu nsi bamala kutusomesa bintu ne tubitegeera, bwe tumala obitegeera ne tubikkiriza. Ky'osomye n'okitegeera otuuka ekiseera n'okikkiriza n'okikkiririzaamu. Naye ate ebya Mukama si bwe biri. Ebya Mukama byo osooka kubikkiriza n'olyoka obitegeera. Ebya Mukama osooka kubikkiriza n'olyoka obitegeera. Kaakati oyagala okukola okwagala kwa Mukama, bw'oba okwagala omutima gwo bwe gunaabeera nga gwagala Mukama ajja kukikulaga. Ly'eddaala eryokubiri nti bwe nva ku kumumanya nga ly'eddaala erisoose mu kutegeera Mukama byanjagaza nkole. Ekyokubiri omutima gwange guli willing, omutima gwange gwagala okukola okwagala kwa Mukama. Oba ndi mu mbeera eri nti bwe naalaba nga binsanyusa ndyoke mbikole. Naye Mukama ayagala omutima gwo n'agulaba, yakebera emitima n'alanga omutima gwo gulina okwagala okukola okwagala kwe. Era buli muntu yenna alina mu ye okwagala okwo okukola okwagala kwa Katonda. Talwawo kutegeera Katonda kyamwagazisa okukola. Naye kati olwaleero njagala mbalageko era ku musajja wa Mukama Dawudi. Omusajja wa Mukama Dawudi yalina okwagala nga nekyayagala yali ayagala kuzimbira Mukama ennyumba. Ng'ayagala azimbire Mukama ennyumba ng'amwagala. Katonda si yemuga nti nzimbire ennyumba, ye yakyagala. Mukama n'akimugaana n'amugamba togenda kunzimbira nnyumba. Kati awo Dawudi yandibivuddemu nti mbadde nkyagala Mukama okigaanye. Naye olw'okwagala ye kwe yalina mu mutima Mukama ne bwe yamugaana, Dawudi yakuŋŋaanya ebintu ebinaazimba ennyumba ya Mukama n'abiteekawo. Byo mu Mirembe ekisooka essula ya 22 olunyiri olw'omusanvu kutuuka ku lw'omwenda. Dawudi Mukama amaze omugamba titajja kuzimba. Katusomewo. Dawudi n'agamba Sulemaani mutabani we nti nze kyali mu mutima gwange okuzimbira erinnya lya Mukama Katonda wange ennyumba. Yakirina mu mutima gwe nga naffe Mukama bw'atwagalamu tubeeremu mu mitima gyaffe okwagala okukola okwagala kwa Katonda. Dawudi n'agamba Sulemaani mutabani we nti nze kyali mu mutima gwange okuzimbira erinnya lya Mukama Katonda wange ennyumba. Naye ekigambo kya Mukama ne kinjijira nti wayiwa omusaayi mungi n'olwana entalo enkulu. Tozimbira linnya lyange ennyumba kubanga wayiwa omusaayi mungi mu nsi mu maaso gange. Olw'omwenda olizaalirwa omwana wa bulenzi aliba omusajja ow'emirembe, era ndimuwa emirembe eri abalabe be bonna enjuuyi zonna. Kubanga erinnya lye aliba Sulemaani, era ndimuwa emirembe n'okutereera mu Isirayiri
mu mirembe gye. Kaakati awo tulabye nti Katonda agamba Dawudi, yadde kibadde mu mutima gwo obadde okyagala naye nkugaanye okunzimbira ennyumba. Dawudi teyafuna ntondo. Ennaku zino abantu tufuna entondo nti obiŋŋaanye nange mbivuddemu. Olw'okuba yali amanyi Mukama ate nga n'omutima gwe gwamwagazisa okuzimbira Mukama ennyumba, yadde Mukama yamugaana, yasigala ng'akyakiremeddeko, si nti n'agizimba naye n'ategeka byonna ebigendo gizimba kubanga yali akyagala. Kati bw'oba osomye mu by'omu mirembe ekisooka 29 olunyiriri okuva ku lwokubiri n'olwokusatu olw'omwenda olw'ekkuminennya ngenda kuzibuuka bwentyo kubanga sijja kusobola kusoma byonna nga bwe biri naye nga njagala tusobole okumanya kikyawe ekiriwo. Nga Dawudi agamba nti yadde Mukama Katonda ye aŋŋaanye okuzimba ennyumba naye ngenda kutegeka kubanga nze nayagala ennyumba ya Mukama esobole okubeera ng'ezimbibwa, ngenda kugitegekera. Agamba nti ku lwokubiri nti nze nno ntegekedde ennyumba ya Katonda wange n'amaanyi gange gonna, zaabu y'ebintu ebya zaabu ne ffeeza y'ebintu ebya ffeeza n'ebikomo eby'ebintu eby'ebikomo, ebyuma eby'ebintu eby'ebyuma n'emiti egy'ebintu eby'emiti, amayinja aga onuku n'amayinja ag'okutona, amayinja ag'omulimu ogw'enjola ag'amabala amangi n'amayinja ag'omuwendo omungi ag'engeri zonna n'amayinja amanyirivu mangi nnyo. Era nate kubanga ntadde okwagala kwange mu nnyumba ya Katonda wange, kubanga nina obugagga obwange ku bwange obwa zaabu ne ffeeza, mbuwe ennyumba ya Mukama wange okusukkirira byonna bye ntegekedde ennyumba entukuvu. Bw'oba totegedde ennyiriri ezo njagala nkunnyonnyole nti bw'amala nga bamaze okumanya zaabu ki eyeetagisa obungi, ffeeza ki eyeetagisa obungi, ebikomo, emiti, ebyuma, amayinja amayitirivu, gonna ng'amaze ogakuŋŋanya n'agateekawo, naye n'agamba ate ekyo tekimala, lwe lwokusatu. Era nate kubanga ntadde okwagala kwange ku nnyumba ya Katonda wange, kubanga nina obugagga bwange ku bwange obwa zaabu ne ffeeza, mbuwa ennyumba ya Mukama wange okusukkira byonna bye ntegekedde ennyumba entukuvu. Nti ng'amaze okuteekawo byonna ebyetagisa, naye n'agamba njagala nteekewo ate n'ebirala byo nga bya nfissi bibeeraawo ebisukkirira ku ebyo ebyetagisa. Ekyo kikulaga nti omusajja ono yali amaliridde mu mutima gwe okukolera Katonda, yali omutima gwe gumwagazisa okukola ekyo Katonda kyayagala. Nti mpaddeyo byonna naye ate mpaddeyo n'ebisukkiridde bifikiridde ku ebyo. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali nga ategeeza abantu bano abaali bamuwuliriza, yali ayogera nabo nga bagamba naye byotubuulira byava eri Katonda oba bibyo ku bubwo oba byava walala. Yesu n'abeera nga abagamba bw'ati mu Yokaana essula 7 n'olunyiriri 17. Bigambo nno ebiri awo enzivunula gye byavunulamu mu Luganda oyinza obutabitegeera, naye ngenda kubisooka mbisome nga bwe byavunula mu Luganda ate n'oluvannyuma nja kubinnyonnyola mu ngeri gye tunaabitegeeramu. Bigamba nti omuntu bw'ayagala okukola oli by'ayagala alitegeera okuyigiriza kuno obanga kuva eri Katonda obanga nze njogera byange mu magezi gange. Akati ngenda kubiteeka mu ngeri gye tunaabitegeeramu nti omuntu bw'ayagala okukola oli by'ayagala oli gw'ayogerako ye Katonda, nti omuntu bw'ayagala okukola ebyo Katonda by'ayagala alitegeera oba okuyigiriza Yesu kwayigiriza nga kwava eri Katonda obanga Yesu ayogera bibye eby'omu magezi ge. Kiki Yesu kyategeeza wano ng'agamba nti okuyaayaana okwo okubeera mu mutima gw'omuntu okwagala okukola ebyo Katonda by'ayagala kumuleetera okubeera ng'ayanguyirwa okutegeera ekya Mukama n'ekitali kya Mukama. Yesu kyava abaga nti senga mubaddemu munda mu mmwe okuyaayaana, senga mubaddemu okwagala okukola okwagala kwa Katonda,
kyandibanguyidde okutegeera nti byenjigiriza bya Katonda era si byange, sibikola ku lwange, sibyogera ku lwange. Yesu ennono eyo gy'ayigiriza wano nkulu nnyo nti tulina okubeera n'okwagala okukola okwagala kwa Mukama muffe. Bwe tubeera n'okwagala okukola okwagala kwa Mukama oba okutesa kwa Mukama kwalina ku ffe, kigenda kutwanguyizaako okwawula ekyo ekya Mukama n'ekitali kya Mukama. Ng'ekya Mukama okitegeera lwaki? Kuba kati Mukama omutegedde, omumanyi, ate ne munda mu ggwe olinamu okwagala okukola okwagala kwe. Ebyo bibiri nga byegasse nti Mukama mmutegedde, nsobola okwawula ekikye ku ky'omulala. Ate ne munda mu nze mulimu okuyaayaana okukola okwagala kwa Katonda. Ng'ate okuyaayaana okwo era nakwo kundeetera okwawula ebya Mukama n'ebitali bya Mukama. Kati ebyo ebibiri bye tukyayizeeko olwaleero, singa tubeera nga tubirina mu ffe, kigenda kutwanguyizaako okuzuula enteekateeka ya Mukama gy'atulinako tusobole okugituukiriza. Mukama abeere nammwe era abakole